Inside Out. Anilizate kumukutugwa for Basibe News nunaku lwa lero ndi musanyufu nti era gye muli mubadde mulindirira tukomyawo di president wa ERP mukulu General Bigirwa Moses. Nolwalero ndi musafa bategeeza nti kati gye tulina era tugenda kwogera ku bingi ebibadde bigenda maaso mu wiki eno. Mukulu Bigirwa Moses. Nga tetunagenda wala wonna nsaba okuza kwatuuliza. Abatulaba n'abatuuliza abalungi mwe bano okubeerayo. Nze General Bigirwa Moses nga bulijjo President wa Eastern Revolutionary Platform ekisinde ky'ebyobufuzi ekisinziira mu Busoga. Mwebala okutuwagira basebo ne bannyabo era mwebala okutubeereramu mu mbeera ez'enjawulo. Tubasaba mwongere okola bwe mutyo kubanga olutalo lwe tuli musirwa ffe ng'abantu. Olutalo lw'abannansi so tewaliwo nsonga ya buntu gye tuyinza kwemalirira nga ffe tuba tulina okukwasiza awamu. Njagala okusaasira abantu mu Busoga bafunye ebizibu eby'enjawulo. Abantu bafa nnyo mu Busoga olwa embeera ey'awaka etali nnungi mu kulya, mu kusula. Abantu basula bubi, abantu balya bubi. Kikivaako abantu okufa. Kakati ekyo kivaamu obulwadde. Bwe kivaamu obulwadde buli atuuka mu ddwaliro emikisa gy'okomawo ewaka giba mitono. Kasita obulwadde ekisooka mu Busoga omuntu bagenda omutwala mu ddwaliro ng'ate ali bubi nnyo 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 kubanga obulwadde buno obwa bulijjo asooka n'abubeereramu awo n'akaluba bumala musinza maanyi n'alyoka akola ki? N'alyoka bagamba nti tugende mu ddwaliro. Ng'akoze ne self medication yaguze Panadol. Ebyo byonna byonna. Nondetere bu Panadol bwali. Weebale nnyo. Kati bagenda omutuusa mu ddwaliro nga mu butuufu eddwaliro nalyo ddwadde. Kati nga Kamuli General Hospital, Kidera General Hospital, Luwuka General Hospital, Kaliro General Hospital, Iganga Regional Referral Hospital, Izo nazo yogerako za government. Jinja Referral Hospital. Badimani National Drug Authority were distributing eddagala zonna referrals ne regional hospitals. Kakati njala okutegeeza nti singa kakutala n'olwalira mu Busoga ng'ogenda nga tolina busobozi bukutwala mu private. Kati nga private hospitals eziri mu Jinja ne bakutwala mu regional referral hospital y'Ejinja owedde. So abantu mu Busoga bali bubi nnyo, bafudde nnyo, speed yayiriri era tweyongera okubasaasira era ze zimu ku nsonga zetulowooza nti ERP tuvaayo okuziwa omuzinzi. Yes. Kale ku ERP awo wennyini kiki tulinawo ekipya? ERP tweyongedde okusensera mu byalo. Twagala abantu b'Obusoga bagume bategeere nti kyekiseera nabo boogere nga abasajja bakulu mu byobufuzi bya Uganda. Ekyo kituyambye kubanga bagenzi beeyongedde okutegeera meseji yaffe. ERP tweyongedde okukola emikwano wabweru wa Uganda mu diaspora. Era twagala okwebaza banaffe abali mu America, abali e Bungereza, abali Canada, South Africa, abali mu Europe nga Europe, ne Dubai bali active nnyo okugoberera content wa ERP ate ne mu kulaba engeri gye tusobola okitwala ku level eya waggulu. So tubeebaza era saa yonna si tunaatera okufuna olukyala olunaaba lusooso lwa ERP mu diaspora twongere okusaasaanya enjiri n'obubaka bwaffe. Okugituuma Eastern Revolutionary Platform tekirina ngeri yonna gye separating oba gye distancing ne regions endala za Uganda? Ekibuuzo ekyo ngenda kiddamu naye kankwongere ensonga endala nti tweyongedde neera okufuna ba allies mu regions endala wano mu Uganda. Era mu north waliyo ekibinja ekyabakulembeze nakyo ekitandise okusitula omumuli gwa Northern Uganda.
revolutionary platform. Mukirinamu mukono nga ba Eastern oba nakyo kiri lwakyo? No, I think bali inspired ne action gye twatekinga ffe aba Eastern. Era twagala okubeebaza kakati nabo ne bagaa katandike ekya Northern kubanga zino region ezisinga zisitwagolinga kumpi embeera yemu ekyukamu katini okitegeera. So nabo baliyo batambula mobilizinga era tulowooza nti tunaamalirako guno omwaka nga tusobola okukola national conference either wano mu capital city oba any other city mu zino cities empya nga twogera eri eggwanga ku nsonga zetulowooza nti zina okubeera addressed ate zetuyimiriddeko okuadvocatinga agenda yaffe eya ERP. So regions endala zigenda zisituka. Kati bwe ngenda ku kibuuzo kyo ensonga gyensembezaayo ekiddamu naye tekimalaayo kati kakyongerezeeko nti twakola ERP Eastern Revolutionary Platform tekitujjaako regions endala si kituufu ekyo. Mu objectives zetwasetinga twagamba nti ffe twagala kuzimba capacity ya Eastern ejje ku mmeeza negotiating power. Naye era ne tugamba nti tetugenda kukyakivinga ffekka, tugenda kukolagana ne regions endala in terms of alliance tusobole okukola Uganda eyawamu. Okitegedde kyova olaba ebbanga limala nga ndi mu Kampala sina lukiiko lwa byabufuzi lwenkubamu okuggyako nga lwabo abava mu Eastern Uganda. Kyembambuuza yes tekigenda ku distancinga that man power nti regions endala kuba ebyobufuzi byonna okubaako ne webuba central n'obbanga kweri anti central nayo egenda imaginga mu ba actors. Of course NUP emima kubanga twawandiikira ebibiina byonna nga tulowooza nti twandiwuliziganyiza mu mbeera y'okufunza amaanyi ga General Museveni ne NRM nga tulowooza nti tugabane obuvunaanyizibwa obw'enjawulo buli omuntu amaximizinge walina cooperative advantage. Kakati Central Region buli muntu akimanyi nti emamidwa NUP. Okay? Naye NUP ate teri willing cooperatinga na other forces of change eziva mu bitundu ebirala gye talina na support. Okay? Kati osooka n'obaleka kuba ne public ebalaba ebakola. Kati buli muntu akimanyi nti strategy yawe tejjaako gyejje. Buli muntu akimanyi regardless of the popularity gye balina naye tejjaako ki tereeta nkyukakyuka. So kakati ffe tutambula ne progressive forces ezikiriza tukolagane era tulina we tutuuse with the time tujja kuba tubabuulira wawe tutuuse era nga twadressinga eggwanga. Njagala okiddemu bulungi sitegedde okugituuma Eastern tekirina bwe kikosa kufuna man power asobola obba n'eddoboozi eryawamu. Okukituuma Eastern tekikosa kufuna man power, actually kitwongera maanyi kubanga ffe tunyikiza nsonga za Eastern oba otutte Busoga yonna oba ogenda paka ku boda Busia paka Teso weekoma. Naye bwe twamala okukiteekawo bwe tutyo ate twagenda mu details ne tugamba nti ERP ng'etugiraba tenafuna mbavu zikola mirimu mu Teso. Okay? Tenafuna mbavu gikola mirimu mu Elgon. Kati awo twaleta proposal eri ne tugamba nti yes tuva mu Eastern naye ffe katubeesinge mu Busoga. Omulimu gw'ebyobufuzi tugukole mu Busoga. Sub-regions endala tuzirekemu abaana baayo nabo banyweze kubanga bwe ngenda mu Teso okolayo ebyobufuzi abantu we bantwala si batwala Patrick Amuriat. Okitegeera bwe ngenda mu Mbale abantu we bantwala si we batwala Nandala Mafaaga. Bakwebuzabuza naye era kali aka tribe oba mwana we kasigalamu. Kakati ffe nga tugamba Nandala kanyweze waava ne bu sub-region obuliraanyeewo. Amuriat kanyweze Teso ne Sebei. Okitegeera
kubanga alina eddoboozi ery'omwanguka kati batukiikirireeyo naffe tubakiikirire mu Busoga. Mukulu Bigirwa, obadde mu politics oba kuva nga olina emyaka 16. Kiki ekyenjawulo ekiri ku kisinde kya People Power n'ekisinde kyaffe kino kya URP? Ekyenjawulo ekiriwo, People Power tiyalina twagizimbira ku popularity ya artist yali yakayingira mu byobufuzi nga waliwo vacuum vacuum ya leadership wakati tulaba a new era of musician in politics. Kati waliwo vacuum ya leadership mu opposition nti Dr. Basibe yali alwanye General Museveni emyaka 2 ate bonna nga basajja bakulu bava eruweero. Kati nawe majingawo civilian authority mu opposition ate ngeri mu age bracket ya generation. Kati ekyatuwa amaanyi naye enjawulo eriwo nti tetwalina strategy ekwata power. Ndaba strategy bagina ne bakola n'ekibiina ne ati tetwakwata. Kati enjawulo ey'amaanyi eriwo wakati wa People Power ne ERP nti ffe tulina strategy ekwata power. Tusobola ogyogera ku muzindaalo, tusobola ogyogera NRA yali mpandiise yakwata obuyinza tikyali kibiina nti kikyo chairman wuuyo wa NRA vice wuuyo okitegedde. So okukwata obuyinza tomala kubeera registered mu mateeka gonna provisions ez'amateeka. Okukwata obuyinza ekiseera kyawo kiba kituuse okusinziira ku neteekateekaayo. Is taken by organized few. Those organized, it is not necessary nti bamala kubeera registered. Ogamba People Power teyali kwata organized nga URP. Gwe mu myaka 2 ezibulayo tutuuke mu general elections. Kiki tunaba tulaba wekisinga People Power kyeyasolaga nti yavamu n'ekibiina kiramba? No, ekyamazima kiri nti aba actors bonna abali mu byobufuzi kati ng'ogyeko General Museveni kuba yali side wali tumulabira wali fe abasigadde ffenna otuluubirira okumujja mu ntebe twekozeeko disservice ne luta communicating to one another. Tukiyite self interest kugamba obutamanya muzanyo gwe tulimu n'obuzito bwakyo. Ekisooka tetumanyi gavumenti ezitowa kyenkana ki gye twagala okukwata kyetuva tukola omululu obuntu obuki obutonotono. Kakati ffe ekiteeso kye twaleeta mu kisaayi ky'ebyobufuzi buli kibiina kyonna kyalibadde kyasitukadda ekigamba mugambye mutya tuterezeemu tutya twongeremu tutya kubanga kyekisinga. Naye olw'okubanga tetumanyi buzito bwa office gye tunoonya ne tubeerawo nga tukyali ku methods enkadde buli kibiina kinoonya bukulu mbu anti enoonya bwa president, PFF enoonya bwa president, NUP enoonya bwa president, UPC enoonya bwa president, FDC najja nankumbi enoonya bwa president. Kakati bwe tuba tukyali ku eyo level kyanaku nnyo ne level gye tuliko yakusekererwa busekererwa. Naye ekintu kyogerako ekyokwegatta kyaliwo mu 2016 general election kati aba opposition bagezaako okwegatta ne Mama Mbabazi naye era tekyabeerawo. Tekwali kwegatta, kwagaana. Omukago ogwo gwagaana. Omukago ogwo ogwa IPC gwali gwa IPC ogwo si gwa IPC gwa jakijjukira. Omukago ogwo era twalaba obunanfuusi n'okweyagaliza okw'ekika ekyawaggulu okwalabikira mu process. Mbabazi yali asibye ekintu ng'asuubira nti ajja kusolooza ab'opposition bamuwagire kubanga yagamba nti yali alinamu ku busobozi mu NRM ng'alina kyajja nakyo. Kakati n'ataliko okwogerezeganya nabo ne biwanvuwa paka wa Kofi Annan London meeting gye zaatuula ng'era nali gye boogerera ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda
ne tuvaayo e London nga kiganye, ne tujja e Nairobi, Kofi Annan, Odinga nga bye bakirimu, nga mu butuufu kiri ku high level. Olabira ddala ng'essuubi ly'okukwata gavumenti likola ki? Weeriri. Kubanga gavumenti ya Bungereza yakirimu. Kati Kofi Annan walemererwa ate Bigirwa wange oweeka muli. Kati ngenda kujjira. Kati ne bivaayo oyo e Nairobi ne tukomawo Entinda wano awaliko office ka TDA, it was TDA. Ne kigaana ne tulaba nga presidential candidate y'omu abayaayi bajja ne bamusika mu meeting ne bamutwala. Badongawo to bajja ne basika mu Dr. Basibe. Wakati mu mbeera eyo gamba nti ebigenda mu maaso tetukyabitegeera ffe ng'ekibiina. Ne kifa bwe kityo mu nkola ey'obunanfuusi. Kakati ezimu ku nsonga ezitta alliance eziwano kwe kubanga ekibiina ekigenda okulembera alliance kigenda kumira ebisigadde byonna ebikola alliance. Ekyo bwe kibaddenga. Kati enjawulo gye tulina ffe kyetwaleeta, buli kibiina kirina we kizannyira era kibenefitinga. Yenjawulo gye tulina nti anti tewali agenda jimira, Niidi tewali agenda jimira, DP tewali agenda jimira, kubanga zina territories ez'enjawulo mwe zizannyira okusinziira ku bakulembeze waggulu, kubanga ebyobufuzi bya Africa era biri based on individual merit. Amaanyi go yakulembedde the captain gadetermininga obuzito bwa institution gyazimba. Kakati ffe nga tulowooza mu kiseera kino nti opposition eba tefiiriddwa, katugambe nti kuba president tubulekedde Kyagulanyi, bwe tubumulekera tugaa bugenda obbisane ne jjajja, naye ku babaka ba palamenti osimba Buganda wokka. Okitegedde? Buganda wokka, Central Region constituency 12 woba osimba. Olwokuba Buganda is a fertile ground, bonna bawangule, bonna tubaagala. Okitegeera? Kati ekyo bwe kiggwa ne tugamba nti regions enda tukoze tutya, nti Teso, Erigoni, Lango, Acholi, West Nile tugiwe FDC ne PPP. Kubanga PPP eno mbaka waayo wali mu Acholi asobola okuinfluencinga district yonna kuba kati woman MP. Kituufu. Kati asobola okuinfluencinga district. Kati PPP ni mu district yemu naleeta ababaka be basatu era abaagasseeko ku omu gwabadde naye. Omukago guba tegumusaze. Okitegedde? Kati FDC n'ogigamba nti olina sub-regions ezo 5 zikola ababaka kumpi 10 plus 10 nga 7 ne bojjayo 7 ku 8 baleete. Kati ERP jema mukwate Busoga namwe mukole ki, namwe mufungiriza bajenga bali independent ku bibiina byaffe. ERP egenda kufuuka kibiina, egenda kufuuka kibiina. Tukoleragane wamu ne jema tugambe nti jema waawo olina amaanyi nti nga yina wano ne wano ne wano nti gwoba osimba awo, naffe katusimbe awasigadde. Wabaka 40 abava mu Busoga tusobola okuleetera 20 oba 25 era tuba tuleese. Tuba tukoze. Kakati Western Uganda nayo bwetyo, Mugisha muntu ne anti naye akwata nkole mwava. Dr. Basibe ne PPF ne PFF nabo bakwate Kigezi ne Kasese. Kati mu method eno PRU si kibiina ate kiri saidizeeri. Kati method eno lwaki nnungi nti erimu n'okukyusa abasambi abava mu area wetuwadde ekibiina ekirala. For example Ankole, okitegedde? Ankole sub-region NUP nayo officers baayo abali ku kitebe
nga Lubongoya Katana kati yawo wetuba tuli mu serious business nga twagala okuleeta enkyukakyuka mu Uganda bagende bazanye ne Mugisha Muntu okitegedde bakumbinga nkole Mugisha Muntu kenyini yesimbewo n'abasajja babo abasookerwako ab'okulusegere bakaruhanga nabo besimbewo okitegeera kakati tugateko ba Lubongoya bakatana kati ankolo gijjamu abaka opposition abawere 8 ku 10 ekitabaddewo okitegedde. Bigirwa, your take seems to be very important or very nice for the political region. Nti buli ajiwuliriza the way you've tabled it era bikaddala nti is the way to go, but is it possible? Why okujjako nga ba actors balimba bulimbi bantu nga bulijjo bakolera jjajja okujjako nga kye batugamba naye baba tebakolera jjajja ate lwaki tetujja adoptinga kubanga gwe okungamba mbu oyagala bwa president gwe kabuleta yes omutima gwe gukyagala but is it achievable for him? I don't think yefuna obulwa emitwalo 5 mu 7 asobola obukyusa ne bufuuka emiliyoni 6 as of today siraba n'emitwalo 10 tanagiweza kwa public appeal tanagikola ki tanagisika kakati tugamba agende e Bunyoro ekisooka ajjewo constituency Muhoima ekyokubiri akwate high command yeyo nesinga yesimbe constituencies ezenjawulo enkola yo ebatenyikiza kintu kya tribal si kya tribal kino eno strategy, it is a political strategy okitegedde kati mu byobufuzi neoyagala okozesa tribe era naye esigala strategy because oyagala kufuna results which results zetwagala okufuna za change kyogezako gamba nti ne Madam Speaker yabadde mu parliament ku Uganda Coffee Development Authority statements ezawulikikanye ng'alaga nti ali tribal okitwala nti strategy ekyo kijustifyinga kyenkugamba nti ebintu bya wano ebintu bya wano tolina bwobijjamu kaadi ezo kwegamba idea yange abantu ab'ebyobufuzi baganye okujiwa amaloboozi naye eri ku floor ya parliament eri ku floor ya parliament kubanga ensonga za wano realistically mu Uganda Central region is against the other regions. Era regions ziri esatu ziba against Central region buli mu kintu politically naye nga tuyingidde ku nsonga y'emmwanyi nga ndaba waliwo ne embali bali memmwanyi n'okusinga Central kankitwale bwentyo wabo balina ne authority namba ne batwala waki kyawulikikanye nti ate NUP oba kale Central ebadde ekirwani nnyo obutavaawo ng'ate nakyo kitongole kya gavumenti yakiteekawo kino kerere gye walabye mu parliament y'emmwanyi byadde bya bufuzi omanyi oludda oluvuganya erubula plan kwe lutambulira wa strategy muba mwekwata ku buli kijja ku buli kigwawo muba mukyekwatako kubanga mwe temulina plan kwekola ki kwetambulira ola okutuuka kweyo level twalabye opposition NUP DP FDC bonna leero beegasse wamu tebalina bibeegase buli muntu yabadde bibye naye olwokubanga ekyakiwadde vibe eyo nti Buganda yali yakunga abantu okulima emmwanyi okitegeera kati Buganda bwekunga abantu okulima emmwanyi ne bagirima kakati ne wajjawo embeera eraga nti emmwanyi jjajja agyagala naye nga agyagala agitwalawo kyogamba bagenda gitwala lwakitula naye jjajja bwebanga yateekawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ne minisita wa agriculture nga nawe tuva mu gavumenti ndabanga tayagala gitwala anti nze kyenkugambye nti oludda oluvuganya lutaba na pulaani mwekwata ku buli kiba kikoze eki kiguddewo nze siyinza kubeera nga nawakanya jjajja okuteekawo
government enterprises yezo kwa nazo yaziterawo mu lutalo kakati ate nakijjawo atera nemuwakanya nze abaako ekikyamu kitegeeza nze sina pulaani kwentambulira oli gwenona naye yagirina ezo agencies zateekebwawo mu myaka gy'ekyenda era gavumenti eno yagikola ki yaziteekawo oludda oluvuganya olwaliwo mu kiseera ekyo era lwakuba enduulu ez'amaanyi kakati mu kubijjawo nga jjajja alina byabaze kati ate oludda oluvuganya oluliwo mu kiseera kino era ne lukuba ki enduulu nti lwaki obijjawo tetulina pulaani bwe buzibu tetulina pulaani kati mbutaba na pulaani netwagala okweyambisa buli akantu akaba kakoleddwa opponent tukafuulamu nga destructive action netukola ki netuzimbira okwo naye ngaeyo ensonga ntono nnyo anti kakati nze kisooka ndi opposition njogera nga opposition sagala kwogera nga muwabuzi wa gavumenti sagala kwogera nga muwagizi wa bulijjo naye ekirungi kiba kirungi kuba eri abantu abakugoberera bakukkiririzamu wonyonyola abantu nti bwe babajjawo Uganda Coffee Development Authority kale ne bagigatta ne Minister of Agriculture kigenda kutuyamba bwe buti era nawe obaako n'abantu bonyonyodde kuba abantu abasinga era tebakitegeera nga olaba bemupi abasinga nti bayise ebbago nti mpuga agenda afuna ssente ne basayininga nga temanyi kyebasayininga so kati obaako eddoboozi olyoteekako nonyonyola abantu bayinza okitegeera no ekintu kyemwanyi kiri organized kati ebyobufuzi byakiteekinze over kati ebyobufuzi webikiteekinga over kiruzinga okunyonyolwa kwakyo okw'omunda kubanga General Museveni interest ze okusinza ku research yange endaga nti omuntu adde nga alima emwanyi nanoonya akatale katugeze Dubai ne bazitiika ne bazitwala direct akasente UDA I mean UCDA ne kasolooza kwegamba percentage gyebadde ng'efuna kubanga ebadde ng'efuna $27 million that is the 2% the 2% ku the total sum esoloozebwa ku mutenda gw'ensi yonna okitegedde kakati yezo $2.7 bwe zigenda mu kitongole ekyo bazispendinga nga bwe baagala kati Ministry of Finance egamba zina kujja mu Finance Direct fe tudizeeko UDA egamba nedda ssebo tekirina kuba bwekityo naffe tulina ozitegeerera kati jjajja kwegamba nti nkyagalawa mu Ministry ya Agriculture ensonga eriwo ya ssente buli omu alwanira kulya ssente y'ensonga eriwo abapolitician abakiyingiremu bafunira mugwa ati kati nkugambye $2.7 million ziise ntono ng'oli aziina zirwa n'olutalo zizisula ne gavumenti kati jjajja ayagala kukonsolidatinga cash flow ku consolidated account kakati ate bano babadde bazeegabanya beewa omusaala mungi nnyo begulira emmotoka ez'amaanyi kugamba buli kintu kyonna kyonna bakikolera mu high gear tebava ku nnyonyi bageze mu conference z'emmwanyi biki kakati ebyo jjajja n'agamba ebyo byagala okukendeeza kuba naye yeetaaga ssente wali waali mu njogerayo okulembeza jjajja naye ate mu debate oba mu conversation yo yonna bakulembeza Anita Amongo ate abo bamanyi naawe Anita Amongo yatwala lino eggwanga okkiriza nti katwale nti kawodiyo kabadde katuufu naawe okkiriza nti abadde tribal mu statement ye Anita Amongo yadde akolera mu interest zaani she's just an agent but is a speaker anti agent wa General Yoweri Kaguta Museveni era olulaba yalina instruction okuva omukulu kakati omukulu yamuwa instruction nti making sure ti ensonga eggwa ngire bwekyali ku kadaga okiwulidde ekitegeeza speaker tali independent nti
aba independent kuwambera mu political mulimu opposition ne ruling kati kituza kuteeka lya mukulu lumu nti yali aleta nti speaker wabanga wa NRM deputy aberu opposition naye gwe wakikuba luli ate nakikubadde nze teeka lya lumu nakugamba teeka tuufu lwa nsonga egi nti NRM yali wakanya kyekyali fule tuufu kubanga NRM yajja neyapiaringa mu kakiiko kani Kaligani Parliamentary Affairs negamba lineteeka ati tuterijja tukolera ng'eggwanga terizimba democracy fenga NRM tuli mu kuzimba democracy tubadde awoludde oluvuganya twabawa wano webatambulize ebintu byabwe neyogera ebigambo bingi nnyo naye kati nga nabo opposition baluka anti kakati obujega obw'ebibiina by'oludda oluvuganya woba olwana tuba tuluwanisa bwana kyemalira nga bwe tugamba tewalina kubeerayo nsonga etugatta nti yino nti tusisinkanye wano NRM ne NUP kati byonna ffenna tukola ki kyonna kyetukole ekyo tekirina kubeerayo kakati era neewuunya timu ya Tadongo yali yakafuluma timu yani ya Lubongo yali yakafuluma ya Tadongo neyingira nga boogera bye bimu kati awo tewaba mulimu era ekyo kyekyafuula etteeka lya lumu okubeera etuufu lwaki NRM eryekengera kubanga buli kyetukola kyonna tukola kunafuya NRM kakati ate gwe twagala okunafuya yekenge naga sibiwagira ebyo mujjako kino leader of opposition era nga mukulu wa NUP mukulu Jorosenyonyi yagamba mbu ate NRM be basindise lumu opposition okubayisizaamu kye baagala anti wuuyo NRM yapiaringa mu kakiiko yali yayogera byatategeera NRM yapiaringa mu kakiiko neyogera ebyayo delegation nnene nnyo Secretary General Tadongo omuwanika legal advisor delegation yali nnene era nga bumanyi ebya government bayogerako nti ono tufe twamusindika kakati oli yayogera byakyana kito byatamanyi owulidde so mweyo embeera ebigenda mu maaso byonna mu parliament okisaanye omanye nti parliament teri independent ekyokubiri parliament ensonga ezisalirawo ku numbers era wano abantu bonna baali badde bali ku peegi yange tunoonyeza tutya numbers tube nga tulitamininga ebintu mu parliament naye okumanya opposition tuli bajega nnyo titunaaba na kugenda mu details tufunye tutya numbers mu parliament eddako kubanga tulina kyosobola kuyisa mu parliament nga tolina numbers oludda oluvuganya oluliwo olwaleero nebafuluma bonna parliament egenda mu maaso kola mwebawo eri ewera office ya leader of opposition parliament etandika nga ne leader of opposition tanatuuka twakirabako mu regional parliament sittings zino nti ne opposition we yagamba Jorosenyonyi tetugenda kugendayo zagenda ne zituula era lumu eyo gyatebulingire yes nga tewalina awakanya era kisigala kiri authentic kubanga kibadde tabled before parliament kino kitutuusa ku nsonga y'abasibe ba NUP abo ne bagamba bamwe mwabawabya ne bakozesa ebyambalo bya gavumenti nga tebalina ateeka n'emisango emirala gye bakkirizanga okulya mu nsi yaabwe olukwe gamba president wa NUP yabawabya n'abakozesa ebintu byebyejjusa lwaki babikola 16 kubo bakkiriza emisango omwenda ne bagaana kireka wa NUP no statement zibayogera abo abaana of course omusango gwo osaanye omanye nti gwa byabufuzi sigwa gino emisango egya bulijjo so guhandolingibwa mu nkola ya byabufuzi era kugenda kuggwa mu nkola ya byabufuzi nkugambye byabufuzi amagye is politics okitegeera so olwokubanga gwa byabufuzi amateeka tegakyasobola mu nsonga z'abaana abo kivula abanamateeka ba NUP batambula n'obwoya ne bagwa ku bigere ne balemererwa okusekiwalinga bbeiro ne balemererwa okusekiwalinga rights z'abaana abo lwaki
nti ebyobufuzi bisupasidinga amateeka. Tukitwala nti mulimu abaana n'ebyana mu politics wa Uganda kuba abaana bwe babasiba ku mulundi gumu bwe batwalira Idi Mutwe n'Embyanuli. Tukitwala nti mulimu abaana n'ebyana kuba bali baava anti kakati abaana abo bakalubye okumala emyaka 4 nga bali mabuusu naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti bana bwe baateebwa mu conditions abali mu makomera zibatannyonnyolwa abaateebwa bali close n'omukulu kyembuuza mulimu abaana n'ebyana okitegedde inasaako y'omukulu yo yateebwa kale kitegeeza yateebwa mu negotiation bwe kitegeeza okitegedde kubanga emisango gyegimu arrests period yemu kakati abamiba inasaako obatadde Nubiani Idi Mutwe Mbogo Sherifu anani omulala awo main love aba kati ne juzi ne bagatako Akirewo Kivumbi ye yakulira security yonna ye commander wa security yonna ate wachuna sounding nnyo mutwe overall ani Idi Mutwe ADC ati waberawo commander ne ADC yona gulo oloji atula n'omukulu mu moroka ate commander iza n'obutabeerayo mukulu gyatambulidde obitegedde kati SFC eina commander waayo okitegedde bamuyitaniye namulaba kerinya bamuyita Mugisha Mize Major General okitegedde naye ate si atula mu moroka y'omukulu mu maaso wali omulabyemu kati atula mu moroka y'omukulu mu maaso ye ADC so enjawulo yeeyo kakati bali abasibe bagenda okulaba nga tewaliiwo nteekateeka zibajjayo amateeka gakoma kubanga omusango gwa byabufuzi osanyuzeeko akatambi emabega nti General Museveni abadde nga yeeyisa atya ku bantu baazudde nti bamuggyako abamukambwe engeri gyeyahandolingamu Joseph Kony ne ttiimu ye engeri gyeyahandolingamu Alisira Kwera ne ttiimu ye engeri gyeyahandolingamu Buganda Riot engeri gyeyahandolingamu radio yasikire wa yes engeri gyeyahandolingamu Kasese Kasese masaka na isimanyo bampiseyo nyo kifaanagana bweki kati mwezo scenario zonna ye jjajja azanyangawo ebyobufuzi alina bapiikingamu n'abawo obukulu abakkiriza okumwegattako ne bakola mwebali ziba nsubirako enaggalama nensanga nga DPC yali komanda wa Joseph Kony naye nga bamuyingiza mu sisitimu ne bamuteeka ku mupoliisi n'atandika okukola yali wa LRA naye nga waliwo abaafa waliwo abali mu makomera ate oba ogenda kukola ki tewali kasita oyingira force oba ogiyingidde osala omuliro kale sebo neyanziza nnyo tujja kuddamu tuwaye bana ERP byonna gye muli mwebale nnyo mwongere okusaasaanya obubaka bwaffe saawa yonna tugenda kubayita for a big meeting. This is Inside Out.